Here, Community Multiplication Equipment for the area democratic Bunya West 2026 2031 Bunya West County, maybe district. yavuddeko butuufu zeeki ayi kajjeeko nzije Karim prosesiyle telefonla kapattılar. Sono salim baraga kala ipatno na Karim prosesiyle. Abatuuse mbasaba musheyaringe muntagingireko abantu abalala olunaku olwaleero nga bwe mumanyi nti ennaku okubanga okuwandiisa lukwatuuka okubanga okunonayo empapula n'okuzikomyawo kwatandika ate nga zikomanga 23
tetukuva nga 23 bwe wenna yagala okwesimbawo mukwana empapula zikoma nga 23 tukusaba leeta empapula zo ate era eyazinona jangu zikomyewo atanazifuna jangu or high equivalent qualification for commission with the commission as a person with qualification of advanced level or its equivalent at least 2 months before nomination day in case of general election, in 2 weeks in case of by-election. Persons where their qualifications obtained from Uganda or outside Uganda who are claiming to have their qualification accepted as equivalent to advanced level of education. The person is required to establish his or her qualification as such as this by production of certificate issued to him or her by a National Council for Higher Education in consultation with the Uganda National Examination Board. So we are going to see which will seek to Higher Council for Higher Education and certify them. Okay? Thank you. Banna enyumbira okubajjukiza mwenna ng'oyagala okwesimbawo mukwano jangu nona empapula ng'obudde tebunaggwaayo bw'oyagala okwesimbawo jangu nona empapula ng'obudde tebunaggwaayo ate era yazitwala zikomyewo kubanga leero mmeka ndeta ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omukaaga n'ennaku z'omwezi 23 okuwandiisa kuwe kukoma ate era bafuna empapula zammwe bwazirina bwolina ozikomyawo so bambi toweetuulira obudde buno olunaku lwaleero lwa Mande naye abantu bonna walaga nti bulina okujja maako waffe mumulaba wuuyo akulaga nti akoze ki wuuyo azikuleeta mpapula azikunona mpapula kati gwe wenawena bw'obeera eno w'enyooma n'obeera biki. Good afternoon, sir. The name is Solomon Magara. I'm here to submit my expression of interest for the position of a Member of Parliament for Chagondo East. I beg to submit for it. Mwalimu munyumba nti tamanyi luzungu oyo empapula azireze. And now that we elected a little bit on the certificate for LF, this committee, the EMC, must look at your copy, original copy of the Uganda Advanced Certificate. If your highest qualification is that one, this one to look at it or at the LF.
you have a certificate, certified copy of that declaration? I have it, but I didn't carry it. Can you bring them tomorrow when you are organized? Okay. Please do that. Just do that. Okay. For us and for yourself. The names are annotated. I'm here to give my question of interest as a national secretary to work with parish, that is Central Sekoa Azika Azanito. Thank you so much. Do you know the subject? Is this Step on. Some people borrow it from me. My name is Wasanja Mawanda. I'm here, Southeast Section of Interest. I'm Chairman LC1, Magere, who's on the C. Now, Mr. Nixon, this one. New elections happened on February 26th. I will put up a call of expression for the LC1 and Women Bank committees. Now we are handling LC3. Plus 5 and 20. And give them 6 so that at that time they will represent I need to introduce yourself and submit your documents. Good afternoon to you, Honorable Commissioners. My name is Pedro Sekono. I'm here to present the Member of Parliament from Sekono County East, and I'm happy to present my documents. Yeah, please go ahead and submit your papers. First, I am keeping them together.
bodi negenda kugwa ng'egeranye. Teko. Ntandika essimu. Ndaba egeranye ejja kusuuliramu endala. Esobola. Yagitadde. Nze ono wano. Soka dde ekigere kikoma. Onadiridde Honorable Sseggona ye Honorable Kintu Frederick azze okuggyawo olumu. Oyo yazze mu kifo kya lumu agenda okuggyawo Honorable Lumu ab'Emityana South omubaka waffe wuuyo. Wuuyo omubaka waffe wuuyo abantu b'Emityana yonna yonna. Honorable Sseggona yeempapulizizza. My name is I'm here to submit my expression of interest as well as my academic credentials to the EMC Management Committee. Please go ahead and submit. So we are going to request you for 20 minutes. We are going to finish these 3 and this one finish those 4. Then you allow us to go for lunch for 20 minutes, then we come back. Yes. Because this morning we already did anything. Now, what shall we do? Yazze okuggyawo lumu eyavulunga Ssegondi waffe Luuku. Oyo ye mubaka azze okuggyawo lumu. Oyo ye Honorable Kintu Frederick azze okuggyawo oli lumu. So abantu b'Emityana South yoyo omubaka waffe gwe tuleeta, yoyo omubaka waffe gwe tuleeta. Basaba mubeeremu.
zibadde zaagudde bazitudde omubaka y'empapula amaze ozireeta amaze okuzinona olowooza tujja kumulinda amadde I hope you don't mix the document. Otherwise, it's the Budama might shift to Tiana. Gana mu Bannamitiana Abannayuganda mwenna abatulaba Bannakampala Bannamitiana South ndi musanyufu nnyo olwaleero okuba nti ndi wano ku Command Center eya National Unity Platform nga nzize okuwaayo academic credentials zange ne expression of interest ng'omubaka wa Parliament wa Mitiana South 2026. Ndi musanyufu olwaleero nti ebisaanyizo byonna bituukirizza era empapula nziwaddeyo n'olwekyo olwaleero ninda buwanguzi bwokka kulangirirwanga omubaka agenda tukwatira mbuleera lwa Mitiana South eya National Unity Platform. Ebisaanyizo byonna bituukirizza awatali kwemulugunya n'olwekyo ninze kulangirirwa nga omubaka addako wa Mitiana South ku kaadi ya National Unity Platform. nga gwe yali avuganyizzaako Mitiana ekisanja kiri ekyaggwa ne kaakati tusaba tubuleko bannayuganda manyi ki kati g'okozesezza okulaba nga muli entebe yagaana luno otaddemu bukodyo ki? Kaakati luli entebe yagaana ekisooka kye nategeera nti kaadi yaffe eya National Unity Platform eringa muwala mulungi ku kyalo. Buli omu akolaki ajagalira, buli omu ayagala ogifuna, asobola n'atasobola bonna bakolaki bajagala. Naye nkimanyi nti ku lunaku lw'embaga omusajja oyo yennyini ayina obusobozi era yatwala omuwalo. N'olwekyo nze yavuganyaako namanya obunafu bwange bwe nalina 2021 era ne mbukolako emyaka 5. So kigenza okuggwako nga ndi muggumivu manyi nti nze ngenda okukwatira ekibiina kyaffe Bendera mu Mitiana South olw'obukugu
bwenfunye mu bbanga lino lyentambudde n'ekibiina kyange ekyeNUP. N'olwekyo nsuubira nti abantu abatukolako abakulembeze baffe baninamu obwesige kuba ntambudde n'ekibiina ebbanga lyonna, ate ng'era nkola ebyo bye nnina okukola nga omubaka wa paalamenti eyeegwanyiza 2026 lwa Mityana South. So nsuubira obuwanguzi nti jja bufuna. Kati oba takuwa kaadi kiki ekiddako kikyozaako? Kibuuzo kirungi. Nze nno nsuubira nti olw'okuba nti ntambudde n'ekibiina ate ng'era ndi muwulize eri ekibiina, sirowooza nti bwe batampa kaadi ate mba kyasobola ate okujja nga neesimbyewo. Naye essuubi lye nnina nti kakati bw'otawa kintu kaadi y'Emityana South, honestly oba ogenda giwaanyi. So nsuubira nti ekibiina kyaffe kirina amaaso agalengera ewala okulaba nti kintu yagwanira okufuna kaadi y'Emityana South, era nina essuubi ddene nti ngenda kukwata kaadi eyo ndabe nga tuwanguza Mityana South, kuba nze striker asingayo sayidi eyo okulaba nti nteebera ekibiina kyaffe okulaba nga tuwangula ekifo kya Mityana South mu paalamenti 2026. Neyandiza ababaddeko era abaliko oyo Honorable Kintu ayagala okufuna kaadi eya National Unity Platform okuva Mityana South. Mityana South tugamba Mityana South bannanga batategeera Mityana South yeri omusajja gwe bayita lumu nkiddamu yeri omusajja gwe bayita lumu oyo yayagala our power people power NUP everywhere. Mityana South tujja essaawa oyo Honorable ali mu kulwana okulaba nti nno ajjayo lumu. Honorable ali mu kukola obukubirire okulaba nga ajjayo lumu. Abantu abo bonna bemulaba bannange bazze kunona empapula n'okulaba nti nno bakola ki bazaayo bakomyawo abaatwala nga bakomyawo. Era obanyonyera ekifo ki kyoyagala nga ggweddewo gannyana? Neyanza nnyo abali ku muliro n'abali ku platform mwenna wano. Erinnya lyange nze gannyana ngenda kubakiikirira abantu ba Kazoluwa kiri mu Nasana Division, Nasana Municipality. Sokoddemu otubuulire amanya gange nze gannyana njije empapula zange ekifo ekya Kazoluwa constituency eri mu Nasana Municipality, Nasana Division, Nasana Municipality. So nzije empapula zange olwaleero bakama bange bazikutte bandaze nti no bazisiimye era ninze batusunsulemu nga bwe tunaaba tuzze. Nafuna omukisa nga tewali anvuganyiza kama ajja kuba nsaasi bananvuganya nga batuteeka ku mmeeza nga batulaba. Mbaddewo nga nkolera pate, mbadde munnamawulire wa pate, buli kimu ekitebe kyonna mbadde nga nkolera wano. So ate mbadde era mukulembeze, mbadde kansala era mbaddeyo. Ozeeyo ku kifo kyobaddeko oba naawe okyusizza? Kyennyini kyembaddeko kyenzizeeko lwakuba nti byakyusemu ebitundu ne babigatta. Kati constituency ne zikyuka naye nga kyekyo kyennyini kyembaddeko era nzirayo ku Nasana Municipality. Webale nnyo oyo gwe bayitaddewo gannyana omusajja ow'Enansana. Webale nnyo mwenna ababeerako era abakuumirako. Maapu aliwa? Maapu agiwa? Tata waffe maapu. Baki? Baneka bankubeko ekifo nga temunagenda live kanfune ku kafaananyi ne muganda wange maapu. Kameramani wuno. Kameramani? Kuba akafaananyi mukati olivya tusa masokwe nga tuzimbadde mu bigere luzanga mpulire mu bunga. Omwami ali mu shati ya white gwe bayita Masaba Faustine. Masaba Faustine. Amajango tuwe.
okuba neonalebo erinnya lya maapu lyerikola ssente si bwe kiri kati nsaba oyanjulire bannayuganda era bulijjo bamanyi birala ne bino biwazzeemu birala kati obeeyanjulire mu biti by'olimu. Sirinava mu birala nenzira mu bino just nkyaddeko buteesi kooti naye nga birimu n'okusinga bwe nabirimu. Ndowooza bwe mba seerabidde nze omu eyasooka okuvaayo mu bafuuti soja bonna ne mbagamba ngenda kwesimbawo mu bafuuti soja bonna. Ki kye nali ngenderera nti Entebbe gye nali nsoose okugamba nti gyengenda kusi gye nali ngendako ne nali njagala kuzimba confidence mu baana baffe, nali njagala kuzimba confidence mu baana baffe bafuuti soja. Nagenda okiraba nga betwesiga abaasooka batuyiye ate abantu bakama baffe abamu betwasindikayo balowooza nti buli wobeera fuuti soja oba tolina kyosobola. Ate ffe abasajja abamu ababeera ku busimu nga baganda baffe muli balabira ddala nti owakasimu abatakolaki abatategera. So netugamba nti bwe tuba tubyogerera ku simu abantu babikole, lwaki ate ffe tetugenda ne tusobola okubikolaki okubikola tubiweereza. Tuteeseza mu kanso eye Wakiso Town Council. Wakiso Town Council ku LC5 abaddeyo yavaawo n'ayambuka ku kifo ekirala, nze nenzirawo. Naye ekyasinga okundeeta mu Wakiso nali mbivuddemu awo naye nagenda okulanga abantu baŋŋamba maapu wa bulijjo gw'oteekayo kanso ya wano tiyagende kuga tetulina kansala n'omu ojjako bwe bagenda okutuwa. Naye tubadde tukusaba kino ekifo ekya kansala kubanga kubaako abantu babiri, omwami n'omukyala. Naye eky'omwami tubadde tukusaba okikole ki ojje okitwale weesimbewo onoovuganya obulungi. Naffe tugenda kubamu ng'abe Wakiso Town Council ogende ku kitebe n'ekitebe bwekinakuveetinga tujja kubeera wamu naawe. Bwe banajja ku ground tujja kubeera wamu naawe. So njogerera wano nti ne bwe batampa kaali ekikulu kyange kyali kyakukulembera abantu kubalagamu obusobozi nti maapu kakyeki asobola naawe okusobola. So kyekyandeeta okwesimbawo. Omuntu yenna bwe banaaba wakwatira kaadi nja kusimba wamu. N'ekirala kyenkubiriza abantu nti gundi eyo gye mulaba ground gye bagenda okukola tulinamu bangi abataddemu ssente okugula gurawundi kubanga bakitegedde nti wano ku kitebe tebalina baleeta ssente kati bazitadde mu bantu ebibiina by'abakyala kyakyeza emizikiti. Osanga kansala ali ku revu ya kansala nganzi ng'ataddemu ssente miliyoni 3 kati n'olowooza nti azijja. So nga ate ekifo kyagenda okukulembera ekifo kino. Waliwo abantu banga baŋŋamba nti lwaki maapu tugenze kuwatudi kansala wano mu kibuga Kampala kuliko ssente ne mbagamba ne ekikulu kyange si ssente, ekikulu kyange buweereza. Ekifo kino era abamu bulijjo bagamba munoonya bulijjo bufo. Ekifo kino tekiweza na mitwalo 3 ag'omusaala ate bakuwa na kasiimo teguba na musaala tegawera 3. So nze nasooka kutunuulira ekyo, saasooka kutunuulira ssente, nasooka kutunuulira buweereza nti Wakiso Town Council bw'ogitunuulira bannange ku kaali amaziga oyinza okulowooza Wakiso Town Council ke kaala akamu akali mu kyalo eri. Basooka kubba meeya waffe, waliwo meeya waffe mu kalulu akavaako 2021 waliko meeya waffe ne bamubba akalulu bululu 80 kyokka ne babanga ekibuga Wakiso bakitutte. So tetwafuna kuyambibwako bannaffe abaali beesimbyewo ku kaadi yaffe ya NUP tusobola okusobola nti tusikayo kaadi eyo eyowa meeya. So ne tubeera nti Wakiso Town Council ekulemberwa meeya nga wa NRM tukanga bakansala baki ba NUP twagenda okuwulira nti bonna babakutte ne babatwala eggaluba. So nze manyi nti bagenda okujja mu Wakiso Town Council genda kusooka omu kubali ku mulamwa then n'abalala banagenda nga baveetinga basobole okubeera nga bangobera. Naye abaliyo kujjako nga banaatuyamba akakiiko ne katuyamba ne kaba nga kabasinsudde nnyo. Naye omuntu bw'ajja n'agamba nti neetonze nagenda nendi eza Museveni sitaani talutuka. Nze ng'omu basobola kusonyiwa bangi bazitutunuulizaako bwe netuzirabako ne lwaki tetuzirya. So bw'ojja n'oŋŋamba nti ssente nti abaagenda eggaluba ne balya ssente za Museveni ate bakomyewo basaba kaadi ate nti beetonze basaba kaadi. Kati awo oba atugamba nti tewaliwo bantu balala baki basobola. Lubaga ninayo baganda bange abamu abagenze Lubaga. Ninayo Mugenyi Uganda Mugenyi owa Ghetto TV yagenze Lubaga. Naye ekyamutudde yajja kibagamba lwali bazze nze nkimanyi nayogerako ko naye ekyamutwalayo nayo yalya Lubaga yonna yalya. Kati tulina twatandise okuteekayo abantu tusimbuliza tujjamu okukwatirwa tujjawo enzirugaze tusobole okuleka
okuteekayo emiti egyetongode nga tegirinaako parasite. So naye nga maliriza ekisookera ddala lwaki nagenze Wakiso njagala kubeera omu ku bakomanda abagenda okukomandinga protest vote 2026 omukulembeze wange ye President Kyagulanyi Robert Ssentamu nti bwe naabeera wali ku Kinyusi nja kubeera abantu baffe tebabuzibwabuzibwa kubanga tulina abantu baffe eri gyetuli ng'amazima ga Katonda ekigambo protest vote tebakyogera Kyagulanyi bamweteekako bweteesi bwe batene nga munda mu mitima ffe kitaliiyo. Tugenda tusomesa abantu mu Wakiso Town Council naye bw'omutuuka n'omugamba protest vote kitegeeza kukanoonya kukalonda kukabanja kukalangirira bwe kiba kisobose singa baba bakoze ekibatulemeseza n'omuntu bw'okyogera alaba nga yeesikana mu bw'ati naye nga osigala nga oli ku mulamwa tulina ku luno bino si bya bifo nti singa Katonda atuyamba pulezidenti n'alondebwa nga 12 ogw'olubereberye 2026 netufuna pulezidenti nga Kyagulanyi akalulu k'obwakansala kamu bwakubiri ne bwesikajjamu so neyanziza nnyo baganda bange mwebale nnyo mwebalire ddala abambeereddemu mwebale nnyo banna Wakiso Town Council nyongera okubategeeza erinnya abantu bamanyi maapu si lyerikola ssente lyerikola emirimu wano ku kitebe naye nze mpanga Charles abangi mupita maapu kamwejumbira kakyeki simanya namukadene wali ku mpapula zino kuliko amanya Charles Mpanga era olunaku olwolwaleero maze okuzza empapula zange era mu bitabo wali ngenza okwetunulamu nga nze suitable candidate nze best candidate okusinziira nga bwendabye kubanga sinabyewo naki nanvuganya neyanziza nnyo neyanze yoyo Kakyeke gwebayita media Kakyeke aze okwesimbawo kuki Wakiso Lodi Kansala banange ebyadala tukooye okuva ku makya tuli wano tucapa naye njagala okubajjukiza nti mukole eki musharinge eno gundi ate era mugende ne ku YouTube channel yange bamikwano musubscribinge Olivia Katende 256 subscribe my YouTube channel, likinga, sharinga, commentinga. Olabe nti no Olivia abeerawo nga abaako ekimu oba ekirala kyakwasaganya n'abo nga takola tinga tabasabiriza kati ndi wano ngenda basaba ku data naye ate bwe munyambako ka subscribe ne mugenda ne video zenteekayo ku YouTube ne mubanga muziraba mbanja kubasiba menya bamikwano mwebale nnyo bamikwano abaliko mwebale nnyo bamikwano abanjagala mwebale nnyo bamikwano abatambula nange kati nyanze Olivia wammwe ndabika ngenda kubasiibula wano tujja kuddamu katumale okulaba lanchi eno abakulu abatukulya bagenza kufuna ku lanchi naffe katulabe nti nno tubaako batunywa kutuzi ne tujja kudda essaawa yonna wetuli wano baagala nnyo bamikwano mwebale nnyo weebalire ddala